Ekitutuuziza leero stakeholders meeting etegeeza nti faba board awamu ne executive eya UNCC tulina okumiitinga bannannyini UNCC. Bannannyini UNCC beba artists. Bwe njogera artists sitegeeza bayimbi, ntegeeza domain mwenda, ebisenge mwenda ebikola UNCC, ebikola culture mu Uganda biri ebisenge mwenda. Buli muntu yenna belonginga mu arts, belonginga in one of those, ali mu kimu kwebyo ebisenge. So tuyina okuba meetinga ne tuwulira biki bye bateesa. Tulina ekizibu nti etteeka eritutwala lya 1959 kadde nnyo, terikkiriza nkola ya mirimu. UNCC mukono gwa gavumenti, actually nze ndi minister wa finance era nze namba emu nze nina okukwata ebintu ebyo mu ngalo. So mukono gwange teguli wantu wonna nga gugamba nti waliwo ekitundibwa, naye era waliwo ekigenda okubeerawo ku Normal Gallery. Wa Normal Gallery eddiridde State House. Industry eri part time, wabula emirimu gya industry sisi ekiri egyantwala mu parliament, mirimu gy'abannamafuta gye gyantwala mu parliament. However, okufissaayo ne tukola ku nsonga ng'eza copyright, ne tukola ku nsonga being it nze shadow minister wa arts and culture, nti ensonga yonna yonna eya art bwejja ngiteekako eddoboozi is an extra, naye ng'emirimu emikulu egyange giri mawokotania. Ogwange ngukola ogw'okulondoola, era session eno nabadde ne speaker n'angamba nti cabinet already bayanjayo ebirowoozo byaffe ebya copyright. So tulowooza nti eno session eyatandise olunaku lw'eggulo, copyright y'emu ku bintu ebiri ku mwanya, era nga shadow minister wa arts nkyagenda maaso okulaba nti nteekako bati buvunaanyizibwa bwa artist nabo okuba nti gavumenti bagyongera pressure okuba nti etteeka lino lifuluma, naddala nga tetunnalya Christmas. Bwe nkwata ku copyright, oyagala omuyimbi muwe ekirabo kyekisinga. Bwe bagambye ani yaleeta etteeka lya copyright mu parliament, era libadde amendment emaze ebbanga ki, so it is me. So oyo yekka yokka abamu batuutu abeera nti takkiriziganyizza nange nakulaba nti position ya art erina weeseetuse okuba nti esobola okwogerwako ku floor ya parliament. Nze siri mu federation, wabula ndi artist era ndi creative era minister wa arts. So nze sirina ddiiru mu parliament gye nkola, era bwebeerawo kyobulaba tuseekinga for accountability, buvunaanyizibwa bw'abo abafuna ssente eziba zibaweereddwa zikozesa ekituufu. Wabula sijja kuddaawo mbeeraawo nti ensi enteekako. Yes, nga shadow minister nina okubeera nti mbategeeza era nsaba accountability. Ogwange gwa kusaba accountability. Misuse buvunaanyizibwa bwabwe, bwe baba bazikozesa bubi mbalinze, because time ya accountability yenkulu. Era nga president wange bwe yansaba much as nabawagira okubeera nti babeera investment egenda mu maaso, if bali nga sente tebazikozeseza nga balina kuzikozesa, bajja kugenda mu bitabo bye balina okugendamu ebituufu. Era kyenninze ng'omubaka era nga shadow minister, si Raini yekka wabula kitukakatako nti bannaffe bakwatibwa, naddala abo abakkiririza mu ebyo bye tukkiririzaamu. Tulina farms oba abannamateeka abakola ku nsonga ezo. Now that yakwatiddwa bamaamateeka be balina okukola ku nsonga ezo.